Okay, let's welcome Praise from Russia. Thank you so much. Praise, you're welcome. Welcome back. Thank you. Go slow, Mama. Praise, before Praise, can you have the cameraman in front, please? Jesus. Cheza. Cheza. Cheza for Jesus. Praise and we just keep walking from Cheza. Cheza for Jesus. Get it to them. Praise must come back here. Let's suppose that we just didn't put them aside. Right? Let's suppose that we just didn't put them aside. Let's suppose that we just didn't put them aside, please. When you're ready, you tell me. Yes, sir. Are we good? Yeah? Okay. Are we good? I'm waiting for the media team. The students, where are you? Come closer. The media team, we are complete. We go? Okay. Slowly, Mama, slowly. Give me that beautiful smile. Okay. That smile for a winner. Yes. Thank you. Let's move. Dam spectrum. Balamsiza kabanda abalungi amanya gange bampita Praise Wisdom.
Wisdom. I'm senior 3. Era ndi wano okusala omukisa okubeebaza okutubeerawo weebati mungi okungulisaayo. Njagala okwebaza essomero lyange in general. Njagala okwebaza Dr. Bosa bebi wange, mami wange yadde taliwo wano. Njagala okwebaza mikwano gyange, njagala n'okwebaza Katonda kubanga bino byonna bibaddewo kubanga Katonda. At first zino empaka wezajja kubanga manager wa Ghetto Kids yazitugamba naweerezayo link yange. At first wezajja twali tulaba nga biri serious, ne tuwulira ensi gye bali tugambamu gye tulogendamu nga tulaba ensi ebeerayo bikompola bintu ebyo nga tutiddemu, naye ne tugamba anyway ekimu Mukama yakikola. Kati netukola ku nteekateeka za passports, netukola then nga tulaba we batuweereza, batugamba mutuweereze kino nga wetuwaayo, mutuweereze video webati nga wetuwaayo, tulambuze eggwanga lyo. Netugenda netulambula betulina mu ggwanga lyaffe. Wetwamaliriza then ne batuweereza invitation, ne bagituweereza nga tulaba biri serious. Ne batuweereza zitiketi, ne batugamba kati nga mwenda mugenda kujja, era nga mwenda netulinnya ennyo netugenda. Ndi musanyufu nnyo kubanga nti nakiikirira ensi yange, ekyantwalayo okukiikirira nsi ggwanga lyange era mu mutima gwange nagamba ngenda fubola abanga wensobola nti eggwanga lyange siriswaza, kubanga abantu abasinga they despise African countries. Balowooza African countries tezirina kyezisobola kukola, naye nagamba I'll make sure eggwanga lyange nfubola bati nditeeka on top. Era nga wemumanyi tebyali byangu kubanga communication tezibadde nga nnyangu. Ne bali Abarussia tebamanyi Luzungu, boogera lulimi lwabwe. Bibaddemu bizibu nnyo okumugamba kyoyagala, okumugamba kyotegeeza nga kizibu because they speak their language, tebamanyi Luzungu. Ate kati ng'omanyi Oluzungu nga balina engeri gye bakutunuuliramu, olinga alaga nti olulimi lwabwe lubi, like ebintu bwe bityo. Era byonna Mukama yatuyambye n'okutuuka kwekyo ekifo, kubanga nga bo abazungu sijja gamba nti ne baleka abazungu baabwe abalala ekifo bakiweffe, ne baleka aba China, ne baleka baneiba baabwe kubanga waliwo n'ensi ez'abagezi neiba zaabwe naye babadde eri wansi nga oba olaba makisi zaabwe ziri wansi, ne baleka baneiba baabwe ne bawaffe. Yabadde Katonda kubanga tebyabadde byangu kyensobola kugamba. The first, any questions for Praise? Akwate mu certificate tumukuwe ebifaananyi. Dr. Bosa. Da. Sema za kina bibi. First was in about Praise agenda wale performing tukwate mukata wezo na tulaga kuchi yakoze
Okay. Are we set? Yeah. Balamusiza nnyo mwenna, members of the press and n'eggwanga lyonna, because kati mmanyi eggwanga lyonna erya Uganda lindaba. Tuli wano. We want to celebrate Muwala wange ono, Praise Wisdom. Seyanjudde manya. I'm Sam Bagenda, aka Dr. Bossa, aka Ojulu, aka Manji nnyo, and from the Ebonies. Omwana ono Praise, I first met her on one function some years back. On a function, nendaba talent gye tulina mu ggwanga ey'amaanyi nnyo. Nengamba nti omwana ono ajja kuvaamu ekibala. So that is when I liaised with the father, ne tugamba nti Praise tumukwateko, tumusupporting in any way okulaba nti she gets to the top. So mbadde mu bulamu bwa Praise ever since, okumulaga stage, okumuteeka ku stage ennene ngeza Ebonies naki bwe bityo, naye nga it is all in support n'okulaba talent egenda
kati nga ffe kakati tugenda twagala okuvaayo kati twagala okuleeta talent abaana abato ate gwe mulembe oguliwo. So Praise has always been doing wonders. She has been performing on big stages. Ngera akola wonders. So I'm not surprised that she was one of the finalists abayitibwe Russia ku competition ene yaliwo. And twebaza nnyo Praise. Whatever na mpisa, you can never go. You tolina gy'oyinza kutuuka. Empisa out there banange kintu kikulu nnyo. So it has also helped Praise move because she's still a student, akyasoma, but she's a humbled. I mean, her fellow students can testify. Kusomero era ali humbled, era ali very ali down to earth, and this has helped her shoot. And this is what I tell the youths out there. Nti obuwombeefu bujja kutuusa wala nnyo nobanga you are so talented, but obuwombeefu obwo, that modesty ejja kutuusa wala nnyo, and that is why we are here celebrating this young girl. I know tagenda kukoma wano ate kyenjagala okumugamba Praise, she's already a winner. The fact that you wali nyenyonyi nogenda no representing a whole of Uganda, nogenda ku an international stage, you are already a winner. So Katonda kutekekera ebirala bingi nnyo. You have made us so proud, my girl. We are so proud. Well, erinnya nze Matu Mahmoud Musa, the manager admissions, marketing and promotions, and the head of co-curricular Center Lukagwa Gombe High School Kawala. Praise Barbara Chibuka Jasomera. Ndi wano kukiikirira director waffe wa Gombe Education Service Owekitiibwa David Chwala Imale mukuyozayoza muwala waffe olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko, ate era n'okumuyozayoza okukiikirira eggwanga lyaffe Uganda. Era ffe ng'essomero tumwenyumirizaamu, ng'essomero tuli committed ku talent identification, support, and also okulaba nti abaana bano abalina talent bw'ajja nga alina talent ate tubaako kye tumwongerako. Praise ono can testify nti ffe omwana bwe tumufuna nga ze tukubuuza ki ky'osobola okukola outside class, kuba tukkiriza buli mwana ali talented. Era otumala ky'osobola okukola, that's when we start supporting you. Tulina fully equipped music room ebayambako okulaba nti bakipinga mu talent gye balina ate n'abantu abagaidinga. Twagala okumuyozayoza, ayinza okuba teyawangudde naye ffe ku lwaffe muwanguzi, kubanga mu mwaka gumu wabanga yasobola okuwangula Miss Bukedde, kubanga Miss Bukedde mu mwaka gumu ekyo no kikulu nnyo, bantu bali bakikubirako mu ngalo bayizi banne. Ate mu mwaka gumu era n'alinnya ennyonyi okugenda e Russia okukiikirira eggwanga ne Africa okutwaliza wamu, ate era n'agenda n'abikola njogera ennaku zino bwegamba. So twagala okumuyozayoza n'okuyozayoza eggwanga, wabula twagala okusaba okwebaza ennyo taata we. Ekyamazima omuzadde abaddewo nnyo, abadde atukeepinga updated essaawa yonna, ate n'okulaba nga amutambulirako, okulaba nga tafuna bulabe bwonna, oba oli awo n'okutataaganyizibwa okuva ku mulamwa oguba gwamututte. So twagala okuyozayoza ssebo n'okukulisaayo era n'okusaba nti weyongere mu maaso okusapootinga omwana ono. Ffe ng'essomero tugenda keepinga on nga tukola loro yaffe ate ne bakadde baffe bano ba Dr. Bosa okulaba nga nayo bw'abazze eno babaako sayidi gye bayambako okulaba ng'omwana agenda mu maaso. Tukulisaayo nnyo nyabo Praise, twagala okuyoza era n'okusomero wonna addayo tugenda kukola enteekateeka bweti mu ssomero ate ekuyaniza oba twakuyaniza owanguddwa Miss Bukedde ate kati muva kulinnya nnyo kukiikirira ggwanga ne Africa. Mwebale nnyo bannaffe bannamawulire, media houses zonna tuzeebaza olw'opromoting omwana ono, kubanga wakati mwana ono nga talent ye vaayo mubaddewo nnyo, mubadde empagi luwaga. Media houses ez'enjawulo, ndabawo NBS, ndabawo houses endala, mwenna tubeebaza, mwebale nnyo temujjangu okwo, tubasaba mu continuing ne kye mukola kyamaanyi nnyo.